ebipya bizuuse ku mwana w'omuyimbi eyafudde ex we yeewaanye. Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana ebyabwe byongedde okutabuka so ng'ate Sauda Madada embeera eyongedde okwonooneka. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Your worship, ngera kwenda bembera gyendi munsi nnungi mbeera mbi era erikooti yalagira ngende mu private facility then asobola okubeera nga nfuna medication naye your worship sinaba ku accessinga private facility kufuna medication olwekyo embeera gyendi munsi nnungi mbi era loo nayogera mu kooti muno yali empadde chance nti ndebererwa okussa ekiro kintu ekyo simanyi bwe kivaana abasawo beetambuddeko abemakshonidde balema kakitegeeza ninafuna private facility ne bange esobola okunyamba. Ekyokubiri lwakuba nti kineye kooti nandikiraza olubuto lwange lwonna luzimbye buli mu mbeera etali nnungi luzimbye lwonna kitegeeza mbenga sobola okubeera nga nzijanjabibwa bimulamu bulungi naye sinafuna mwangaage ogwo mbadde nsaba kooti ewandiikire prison gye tuli batukkirize tufune private medication tube gasobola okubeera nga tujjanjabwa naye era gye tuli mumbi si ya mirembe yowashi okusaba kwaffe tufune private medication nga tetuli wano kuba kooti esobola okulagira eddwaliro then netubanga prisoni egenda nebanga ekolaki ebeerawo netufuna obujjanjabi obwo tubanga tusobola okubeera nga tukifa naye embeera mbi yowa. Honorable Ssegirinya, we've lost you. We can't hear you here. Ambadde ngamba nti omusango nyiri kubatuvulaana si mutuufu kakati kooti ejjalema okutegeera ekituufu bwe naaba nga nfiiridde mu kkomera wano wendi olwekyo mbadde nsaba your worship owandiike tufune private facility gye tugenda tubeera tusobola okubeera nga tujjanjabibwa. Ebyo byatya mukwano gwange nga wobiwulidde embeera si nnungi n'akamu n'akeddagala ku sayidi eyo Honorable Ssegirinya Mohammed ate omubaka wa Kawempe North Sakate ne Honorable Ssewanyana Alani omubaka wa Makindye West si byangu n'akamu n'akeddagala basajja battu embeera gye balimu si nnungi n'okutuusa kati tebannaba kubeera nga ate bakkirizibwa okubeera nga ate bafuna obujjanjabi obulungi obusobola okubeera nga ate basobola okubeera mu mbeera ennungi naye nga tubakwase Katonda otherwise byo ebya Uganda si byangu n'akamu n'akeddagala buli omu wooli wenyweze buli omu wooli sabira eggwanga lyo omuganda wange naye nga mbalamusizzaako yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mikwano gyange era ne mbeebaza egyo gyonna gye mutuusako engalo mbasaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo so nga ate mbasanyukirako mwenna abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa bagumye emitima abako ab'enganda Saakate n'ab'emikwano abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi mbagaliza buwangazi ate era mbagaliza buwanguzi mu nsi muno eno amanyenzi omubeja Aisha Nasolo gwampuliriza omulundi gw'okusookera ddala mukwano gwange nyongera okujjukiza nti wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano Saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera nongo of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ensonga ezigenda mu maaso ate mulamu obwa bulijjo n'olwekyo owuliriza amawulire ng'ate mukwano gwange ogwoyiga kale n'olwekyo ngenda kusaba kintu kimu subscribinga teekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso era nga sinakwongerayo mawulire gaffe katusooka ate bambi twagalize ate omuyimbi ono Apas amazaalibwa amalungi ag'essanyu Apas yonna gy'oli tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tukwagaliza buwangazi tukwagaliza buwanguzi mu buli kimu mukwano gwaffe ky'otuusako engalo so nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye bambi omuyambi wa sipiika wa KCCA Sauda Madada bw'atyo embeera yeeyongedde okubeera nga ate eyonooneka ono tunakijjukira nti bambi baamukubira tiyagaasi mu mmotoka mwe yali ali era bw'atyo embeera
era nemwononekako era nga wetwogerera essaawa eno bw'ati ate bamwongeddeyo e Nairobi ate mu Kenya okusobola okubeera nga ate afuna ku bujjanjabi obusingakaawo. So bambi Sauda Madada tukwagaliza ate munaye obeere ng'otereera bulungi obeere nga ate otereera osobole okubeera nga ate okwasaganya emirimu gyo mukwano gwaffe so nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ekyo tunakijjukirwa nti bambi omuyimbi Reggae afiiriddwa omwana we sakate bambi ne mukyala we oyo akola ate wali ku TV West Annabel tulina omugisha bambi we batyo bafiiriddwa omwana waabwe gwe babadde ate baakazaala bambi baby girl. So bambi tusaba babiri bano Katonda agende maaso n'okubeera nga ate bambi abagumya omutima olw'okufiirwa bambi omwana waabwe ono omuto gwe babadde ate baakazaala. Wabula munange tubadde tukyali awo ate ex w'omuyimbi ono Reggae ategerekeseeko nga Lizzy Namara bw'atyo n'avaayo ate napositinga wali eri ku Facebook account era nga bw'atyo ye yeewaana agamba nti munange nakulabula Reggae twali tumaze ebbanga ddene kinajjukirwa nti omukyalo ono baali bamaze ne Reggae emyaka 4 mu relationship wabula oluvannyuma ne baawukana olw'ensonga zaabwe bo bennyini ze basinga okubeera nga ate bamanya era omukulu ono Reggae n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate awasa omukyalo ono Annabel tulina omugisha. So omukyalo ono Lizzy Namara ex wa Reggae omuyimbi oyo avuddeyo ate bw'atyo n'apositinga nga ye yeewaana agamba nti munange nakulabula we wafuna oyo kugamba akozesezza olulimi by the way olulimi oluwemula ayogere awandiise ebintu bingi nnyo ebitayisikana mu kamwe bireetedde ne Facebook okubeera nga ate munange esuspendinga account era wetwogerera account y'omukyalo oyo Facebook egisuspendinze olwa post wabula post eyo nga omanyi ba blogger be Uganda bo babadde bagenze maaso n'okubeera nga ate bagibbayo era ne batandika okubeera nga ate bagitambuza ku mitimbagano egy'enjawulo. So munange ye bw'ati avuddeyo nga yeewana post eyo gy'olengera essaawa eno ku screen yo sige nasobola okubeera nga ate ebigambo ebimu mbimoggolawo nga ate ye wagenze maaso n'okubeera nga ate abiwandika wabula nga gwe osobola okubeera nga ate obyesomera. Nkugambye nti ebigambo ebyo ebimu byakozesezza kugamba bireetedde ne Facebook okubeera nga ate esuspending account ye nga bagamba nti ate violatinze amateeka ga Facebook. Munaye nga olaba post eyo yagamba nti nze nakulabula era alinga alaga nti bingi nnyo bingi ddala bikyamutuukako olw'okubeera nga ate munaye baamulekawo mbu nga yonoonye ssente ze nnyingi obudde bwe n'ebirala bingi nnyo bingi ddala wabula bannange si byangu n'akamu n'akiddaga wabula bannange si byangu ebigenda mu maaso mu relationships z'abantu abamu baawukana naye ate abalala ne baganira ddala okumuvinga on n'agenda maaso n'okubeera nga ate akulondola ne woba owasiza oba ng'ofumbiddwa ye nga alabira ddala akyakuninga era asobola okubeera ng'akute akola effujjo lyonna kati ono omukyala bino byawandiise bayida ebiyinza n'okumusibisa kubanga kati bwe baba banoonya suspects lemmise omuntu akedde ku makya ne bamuttira mu nnyumba ye gwe n'ovaayo n'owandiika ebintu nga bino eno poliisi gwo gwetandikirawo okubeera ng'ate enoonya ogende maaso n'okubeera ng'ate onnyonnyola so nga ate ebiseera ebisinga oyinza okuba obiwandiisizza oba obyogezza busungu ng'obadde tobitegeeza naye yo poliisi togibuulira ebyo so bannange tugende maaso n'okubeera ng'ate twegendeeza tetumanyi kiddala kyabaddewo obona omukyala ayinamu omukono mu nfa y'omwana ono oba biki kubanga okusinziira munaye ku byagenze mu maaso n'okubeera ng'ate awandiika nga yeewaana gwe naawe ampuliriza osobola naawe okubeera ng'ate owandiikawo mu comments gwe kikyolowooza mukwano gwange otherwise si birungi n'akamu n'akiddaga naye nga nze akagambo kenyinza okubeera ng'ate nkusuulirayo essaawa eno nga nkusiibula mukwano gwange kyomuntu ne waaba kkoze eki ne waaba kkoze ekibambi abaana mubajje mu nsonga zammwe ate nekyala abantu tuyiga okubeera nga tumuvinga on relationships zibeerawo ate era zisasika so weba relationship eganye kkiriza moving on weewo obudde ojja kufuna omuntu owuwo tetulina kubeera nga tetwesiba ku bantu omuntu wemuba mwawukanye n'owulira nti yawasizza oba yafumbiddwa omwesonyiwe nawe moving on tekigasa kubeera nga ate omuntu omuliko abamu bagenda maaso n'okubeera nga ate babaloga bala ne baboogera bala ne babakola ebintu bingi nnyo bingi ddala naye ng'ekisinga obukulu bambi abaana mubajje mu nsonga zammwe bangi nnyo bakoze ebintu abaana b'abannaabwe nga baayawukana omukyala yawukana n'omusajja naye n'agenda mu maaso n'okubeera nga akyamulondoola n'akola abaana b'ebintu bingi nnyo bingi ddala n'aboonoonera obulamu ebintu bino bannange tukule si birungi n'akamu biba tebiina gye bikutwala oyo gw'osiraanyizza omusiranyiza naye ate sigamba nti ebirungi byabadde agenda otuukako gwe ogenda olwo okubifuna just because y'omusiranyiza tweggyemu emitima egyo emibi egy'obutaagaliza emitima kugamba egyo egiremera ku bintu ebitalina kubeera byaffe mikwano gyange gwe kyolina omanya ti ekintu we kiba kikyo kiba kijja kuba kikyo no matter what wabula ekitali kikyo kkiriza nti ekyo si kyange moving on ekyo kijja kuyambako okubeera nga tobeerawo okulumwa mutima okwesiba kubitakukwatako kugamba kulemerako ku bintu ebyomanyi nti mu butuufu si kyange wabula gwe n'okyetuggako n'omala obudde buno n'ebiseera so mikwano gyange byebyo bigenda maaso mu bulamu ate bw'omukulu ono Reggae
ne ex we Lizzy Namara kyokka nga bambi wetwogerera ye mukazi wattu tulina Omugisha Annabel ye omwana we wetwogerera yamuvudde ku maaso naye nga tusaba Katonda agende maaso n'okubeera nga ayongera okubeera ng'abagumya emitima. Nkwagala nnyo nkwagala ddala mukwano gwange toseetuka kubanga ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala sandagadde ogasubwe kusaba subscribe nga oba tunaba like nga video no comment nga ku kyonna ky'osobola okubeera ng'ate oyogerako abankumira sa kumira mpeera goodbye for now naye ng'ate toseetuka.